Eno yengeri ekibuga Fort Portal gye kitoneddwamu okwetegekera olunaku olukulu olw'enkya era nga abantu bavudde ebule n'ebweya okwetaba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ng'omumbejja yeesigama. Eno ye kkanisa Yokaana Omutukuvu awagenda okubeera omukolo ng'esangibwa ku kasozi Kabaroole, Kinnyana Mpindi n'olubiri lw'Omukama era nga batunuuliganye. Mu lubiri olumanyiddwa ng'ekikaali, abagenyi beesomba ng'abazimba bazimba, abalongoosa balongoosa nga n'abafumba. Leero ekirwali kiyitirivu, Namasole w'Ettoolo naye omukolo tagulekeredde bato, anti amasimu gaakuba gayitiridde era atambula eno n'eri nga n'omuko bwe bagenda bamuyigiriza empisa ezimu ez'ekitoolo naddala ezirina okukolebwa omusajja agenda okuwasa. Tusemize laka nawe mu myaka kuruga mbatugambera kuruga mu myaka nka 3 akata kabago mukono kaguno kyonka tutungire chance naito abandi twagorora tegekire tuyaba bakusobora ntugyayo abatakusobora tubakujyayo baitu twena tusemerirwa hamo nkabato. Embaga olunaggwa abagole bagenda kuvugibwa mu motoka zikapyate z'ekika kya Benzi zino nga zivudde mu Spear Motors n'oluvannyuma bakusembeza abagenyi baabwe mu lubiri lw'Omukama. Mukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu era nga y'omu ku bayiwa amagezi era omu ku bakuza ab'Omukama oyo nnyimba Kabamba Igulu okuna. Wedding day, royal wedding day, and to be held at St. John's Cathedral, Kabarole. After the wedding, people are invited here. Wabula ekimu nno ku bisinza okweraliikiriza abantu ba Tooro ky'ekyokuba nti abagenyi bokka abayite be bagenda okukkirizibwa ku mukolo guno olw'ensonga y'ebyokwerinda.